Begira Samuel? Begira Samuel? Begira Samuel? Owa NRM Samuel Begira atungira obururu 11 kandi omukuratire Nazumura Isaac atungira obururu 46. Abandi ababeire betsimbire niyo Rukurra Bejo muri University ya Makerere James Churchill Center mu otungira obururu 34 kurabako Edward wa NUP otungira obururu 12 Nuwanyanga Gloria otungira obururu 4 Bare Andrew wa DP otungira obururu 2 hamwe na Jagwe Tone otungira akaruru kamwe. Akarura aka kabere kebembeirwe Harriet Kashagire kandi nuwarangirire Begira nk'omusinguzi. Accordingly, as a returning officer for election of regional youth representative to Parliament, and in accordance with Section 72 of the Parliamentary Elections Act, Part 177, I declare Begira Samuel, who has obtained the largest number of votes, Wanyuma yo kurangirwa nk'omusinguzi Begira agizire ngo amani hatanaza kugata ahakurwanisa bworo atiyo nuko kushaba abo bona babira yesimbere nabo okumwegitaho kukorera abantu. Omukisa guno olwalero nga bwetuwangudde okubiriza abavubuka bannange mwenna abebiina ebyenjawulo abakulembeze abavubuka mwenna gye muli mujje tukoleganire wamu. Oweekitiibwa Pulezidenti atukubiriza ebbanga lyonna nti obuvunaanyizibwa bw'okugoba obwavu mu maka gaffe obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abavubuka. Era ayina essuubi ddene nnyo mu bavubuka b'eggwanga lyaffe. Mukimanyi bulungi nnyo nti abavubuka ffe bangi mu ggwanga lino. Mbasaba mujje tukolere wamu tukulaakulanye ebitundu byaffe gye tuva. Nze nga omubaka wammwe gwe mulonze ow'abavubuka mu Buganda ngenda kubeera mu Saale nga ntambuza kampeyini y'okumalawo obwavu nga nkulembeza pulogulaamu za gavumenti eziteeka ssente mu nsawo y'omuvubuka omuli PDM n'emyuga ne pulogulaamu endala ng'ensako gye bateereddewo abavubuka abamaze okusoma okukakasa nti babawo bye batandikawo. Wekurabako Edward okurwa mu kibiina kya National Unity Platform ayorekire obusaasi ahabwa akaruru ka ssente omu minyeeto. Obwenyamivu bwaffe we buli nti be bavubuka baffe ab'emyaka gyaffe omulembe guno okubanga sitiiru bakyalemedde ku mulamwa okulemererwa okubuuka akakodyo ka ssente mu kulonda. Essente ziyise mu kalulu kano of which ate era nga tulabye nga abasinze ssente mu kalulu kano era bafunye results ze babadde balowoozaako. Kitegeeza nno nti omulembe gwa ssente gukyalemeddewo mu ndowooza z'abavubuka naddala wano mu Buganda, so nga ate ffe twajja mu kalulu kano olw'ebigendererwa bye twalina nga tulowooza nti birungi era bye babadde nga basiima, naye ku ssaawa esembayo ojja kwesanga nti basazeewo okugenda n'abo ababadde bawa ssente. Era n'enjozaayoza bannange bonna bwe tubadde tuvuganya 7 nti beebale kwagala Uganda kubanga okuvaayo ne weesimbawo kiraga nti oyagala ensi yo oba n'ebirowoozo ebirungi ng'oyagala obiteeke mu bantu. Munnaffe awangudde Samuel Begira muyozaayoza ewawo tubadde bangi naye Katonda alonze. Nze nga bbaala abadde akiikirira DP siina buzibu kukolagana n'oyo abeera awangudde kubanga obuweereza bwe mbadde mbaleetera abavubuka busukka ku political party mwenzijidde nga DP busukka enzikiriza yange. We wabaire chairman wa NRM mu Buganda Geoffrey Kiwanda Subi ashabire Begira okutamburira aha manifesto y'ekibiina kya NRM kandi ayebembeze okutungura ebyentaasi mu minyeeto hamwe na n'okurinda obusingi. Kwe kwenyigira mu programu z'okugaggawaza abantu awaka kuba ne betukola enguudo n'obawa amalwaliro n'obawa amasomero ng'abantu tebalina ssente mu nsawo era tebajja kunyumirwa. So nsanyukidde nnyo Sam bw'agambye nti abavubuka abakubiriza okwenyigira mu kuteekawo ssente awaka household income. Ensonga endala ogaziya obutale bwaffe ate ekyala n'okuba ntukola kino kisoboka okuba tulongoosa kye bayita service delivery. Gashakwa Bashir Karem. Hey!